Tetwebaza manyinaffe coordinator Mukyala Mubiri olw'okumpa omukisa guno okujja okwogerako nammwe. Mukyala oyo bwe bamu ku bammanyi ennyo kubanga ne mu kkanisa twabeeranga mu kiraasi y'emu nga tunoonya ensimbi ez'okulya nga tubeera bwawe. Kanaffe yeebazibwe nate agenze nga atulabaganya. Bane twebaza Katonda abaleese ku lunaku luno ate tuwulire ebigambo by'ayagala tuwulire. Katusabe. Omutukuvu Katonda waffe tukwebaza kubanga obadde wamu naffe mu kiseera kino nno. Jangu oyise mu kamwa kange ebigambo ebitukuvu byagala abantu bonna abazaana bawulire. Jjukiza abatanaba kujja bajje babiwulirize nabo. Batusabye n'okwebaza nga tubisa mu nnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Waaw, pane waaw, ekyokuyiga kuli ku Yesu. Yeebale Yesu. Omutwe gugamba weebale Yesu. Yeebale Yesu. Yeebale Katonda eyatuwa omwana we Yesu Kristo. Gwe mutwe gwa kusanyukira Kristo. Olunyiri lwaffe lwe tujjukira mu kyokuyiga kino luli olw'Abaroma 7:24 n'olwa25. Abaroma, Romans 7:24 n'olwa25. Bwabaawo alulabyewo ayinza okusoma. Roma 7:24 n'olwa25. Wagamba nti nze ngani muntu munaku ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno. Neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale bwe kityo nze nzekka mu magezi ndi muddu w'amateeka ga Katonda naye mu mubiri wa tteeka lya kibi. Amiina nnyo. Weebale Yesu. Nze ani omubiri guno gwe nnimu nga mubiri muzibu nze naamalako ntya nagwo naye naamala n'ekigambo ekirungi nti weebale Katonda waffe olw'omwana we oyo Yesu. Olwo olunyiriri luvugenga mu matu gaffe wakati mu kutunuulira ku bulungi bwa Yesu. Era obulungi bwa Yesu buno tetugenda bulaba busanga walala. Leero tubusanga mu Baroma mu kitabo kyekimu essuula ey'omunaana. Baroma mu kitabo kyekimu Romans essuula ey'omunaana. Kansooke njogera ebitonotono ku Katonda waffe. Katonda waffe mutuukirivu nnyo. Obutuukirivu bwe bulabisibwa mu mateeka. Amateeka ga Katonda ge galaga empisa za Katonda era kye kifaananyi kya Katonda. Y'ensonga mu kifo ekitukuvu eky'oku nsi ekyazimbibwa mu the Holy of Holies, ekifo ekisingayo obutukuvu, wasiŋŋaanibwangayo essanduuko ya Katonda ng'etambuliramu amateeka 10. Katonda nga mwatuula omwo. Era Katonda olw'okuba mutuukirivu ekibi tekisembera waali. Y'ensonga lwaki kabona omukulu asinga bakabona abalala bwe yagendanga nga bwe yalinga teyeetukuzza n'awaayo ebiweebwayo olw'ebibi bye n'eby'abantu abalala,
teyaddanga. Lwaki? Nti bwe yatuukanga mu kifo kiri olw'ekitiibwa kya Katonda nga kimubalula bubaluzi Oluganda olw'edda nga obaluka bubaluzi n'oggwa n'ofa. Lwaki? Katonda yalinga tayagala amutte, naye olw'ekitiibwa kye nga kyekola bwekozi muntu n'afa. Katonda mutukuvu nnyo, ekyenkaniddeawo nti tasemberera kibi. Era tulaba munnaffe Musa nga ayagala nnyo okumulabako, muntu gwe ntambudde naawe, nali mu Misiri nga nze ngenda okubeera kabaka n'ebitiibwa ebingi, naye ne ŋŋamba sikaabitiibwa, kanwanirire abantu bange. Era bwe nazza emisango ne nziruka e Misiri ne nvaayo, nojja era nonneeraga. Tuli ku butukuvu bwa Musa. Nojja nonneeraga. Naye kaakati ntambudde naawe ebbanga ddene, abantu bo nakkiriza newankubadde neewolereza olw'ebigambo byange ebitono, naye wansikiriza nenzikiriza, era n'okolagana nange mu maaso ga Falaawo ne tukola ebikuuno nga gwobi tukozesa. Naye kaakati tutuuse wano, lwaki sikulabako? Onsaasire nkulabeko, Ayi Katonda. Musajja wattu n'ayagala okulaba Katonda we, naye mujjukire nga mugamba kale genda mu lwazi olwatise oyimiriraawo okuba akafaananyi nga omusajja ayagala okulaba Katonda wali mu lwazi nga olwatiko olubeera mu luggi. Mwagala okulabira Katonda, nkuba akafaananyi gasseeko n'eriiso. Naye n'amugamba ojja kundaba emabega. Era n'alabako emabega kubanga mwonoonyi. Obukulu bwa Katonda nti mukulu nnyo, n'amateeka ga Katonda kikulu nnyo mu maaso ga Katonda eri okutukula kw'omuntu. Akoba mukawulidde. Bw'oba oyagala okuba n'endabirwamu oba oli waggulu, endabirwamu ge mateeka ga Katonda. Kale katusome Abaluumi, tuli ku bulungi bwa Yesu. Abaluumi essula ey'omunaana olunyiri olusooka lwennyininyini olwo okome ku lwokutaano, tuwulire ekikyusa kyekyo. Omanyi buli okyusa ebikyusa ebintu biyingira mu mutwe muno. Omusomi wange ennyiriri 5 zokka okuva ku lusozi. Wagamba ssebo kikale kaakano tebaliko musango abali mu Kristo Yesu, kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu yanfuula ow'eddembe okunziya mu tteeka ly'ekibi ery'okufa. Kubanga amateeka tegatayinza kubanga munafu olw'omubiri, Katonda bwe yatuma omwana we ye mu kifaananyi eky'omubiri ogw'ekibi, era olw'ekibi n'asalira omusango ekibi mu mubiri. Obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo. Kubanga agoberera omubiri balowooza bya mubiri, naye abagoberera omwoyo bya mwoyo. Amiina. Mukama waffe yeebale n'atusindikira Kristo. Olunya olusooka kikyusa ekyo nakyo kirungi mu ngeri yakyo nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Amiina nnyo. Eno nno ekitabo kino eky'Abaluumi essula ey'omunaana kye kimu ku bisuubizo bye tuteekeddwa okukayanira obulungi. Tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Abaliko omusango be batali mu Kristo Yesu. Abo
omusango gubaliko. Naye gwali wano kale weesiimye kubanga toyina musango. Olwaki? Kubanga oli mu Kristo Yesu. Kubanga olwokubiri, kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe. Etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe. Etteeka ery'omwoyo ogw'obulamu, etteeka eryo Kristo eryayita Kristo okuva mu ggulu temwerabira. Singa etteeka teryaliwo, essanyu lyaffe, essuubi lyaffe Kristo teyandize. Nga bwe tugenda okulaba. Naye ajja lwa tteeka erya Katonda, kubanga Katonda takyukakyuka, kye kimuleeta. Kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe, ne linzijja mu tteeka ery'ekibi ery'okufa. Etteeka ery'ekibi ery'okufa ly'etteeka ki? Etteeka ery'ekibi ge mateeka 10, moral law. Mateeka ge galaga ekibi. Omanye olulimi luno bwe baba luzibu nnyo okulutaputa. Olw'omuntu eyaggwa. Omuntu omutuukirivu kati yana baategeera bulungi. Ne bagamba etteeka ery'ekibi lyeryo moral law. Lwaki lya kibi? Lye liraga ekibi. Lye likusongera nti ekyo kibi. Ery'ekibi era ery'okufa. Lwaki lyakufa? Bw'omala okulisuula eryo nga limaze okikulaga, oyina kufa. Lyo liddawo lino liratta. Omugaso gwalyo kukulaga kibi oleme kukikola. Kakutanda okikole lyo nga liratta. Teri kirala, oyina kufa. Teri kirala, oyina kufa. Kaakati awo ery'omwoyo etteeka likyaliwo. Kristo wajja bw'afa, ery'omwoyo ne litaking over. Spiritual law. Spiritual law. Etteeka ery'ekibi yalituwonya, era etteeka eryo ery'okufa, kubanga lyo tukirabye nti likulaga. Bw'ototegeera bukulu bwa tteeka lino n'obukulu bwa Yesu bujja kuba bukutankana. Temwerabire omutwe gwaffe guli nti yeebazibwe Kristo oyo Yesu. Yatuwonya. Olwokusatu, nti kubanga Katonda yakola amateeka kye gatayinza kukola. Katonda yakola amateeka kye gatayinza kukola. Eryo libeera wali ssanyufu nnyo. Likugamba bw'oyenda kufa, teri kirala. Katonda n'alabanga etteeka litayinza kukola nga waliwo ekibulawo. Kiki kye yalaba etteeka litayinza kukola? Kubanga manafu olw'omubiri. Manafu olw'omubiri nono nalwo lulimi. Kubanga amateeka go manafu. Kale kansooke njogera manafu. Lwaki manafu? Omuwandiisi yakozesa manafu. Kubanga go bwe gakugamba bw'oyenda oyina kufa, tewali kirala kye gayinza kukola. Tewali. Ogalabye? Bwe gali amanafu. Naye yalaba olw'obunafu bwago. N'alyoka agenda mu maaso. Nti manafu yakola amateeka kye gatayinza kukola. Kubanga manafu olw'omubiri. Bwe yatuma omwana we ye mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi. Bwe yalabanga etteeka linafu, teriyinza kukolawo kisukkawo mu kukutta obusi, bassebe etteeka lye litutta.
teriyinza kukola kisinga abo, n'atuma omwana we. Oba njagadde okusoma ennyiri zino nga bwe njogera. Taata anti gwe nalaba ennyo mu bakulu, bwe yakutumanga genda ondeetere omuwogo guli ng'oli kaana kato, n'ogenda n'ogusitula ogenda okulaba akagongo bambi kalemeddwa n'ositula omuwogo akaana ne kalemwa, bambi ogenda okulaba akutumye ng'ajja. Tagujjaawo ng'ogende ng'osaalimba. Okwata eno omuwogo naye n'akwata ne mutwala babiri. Tulina endowooza y'omuzadde omubi. Omuzadde omubi tayigiriza mwana. Mwaguleetanga ate amakinga sure nti waiti ogiwulira. Tuli ku lunyiri lino tunyonyola olunyiri olwokusatu kanduddemu. Tugambye taata omulungi mukulaba ng'etteeka nnafu bwe limala okutta terina kyeyinza okukola, aleeta omwana we atubuuse. Naye taata omulungi tolowooza nti nno bw'anaakutuma n'otosobola kulireeta ojja kujja yakusitulira eggwengo ojja owuubangalo. Mujja kukola naye kubanga kwagala. Akutumye olw'okwagala akuyigirize mu bulamu gy'olaga. Ogenda kuyitamu otya? Kakati bw'ataakuyigiriza aba akukyaye, takwagala. Taata watayigiriza mwana gy'alaga mu bulamu bwe mu maaso aba tayagala mwana. Tuli ku lunyiri olwokusatu nti kubanga Katonda yakola amateeka kye gatayinza kukola kubanga manafu olw'omubiri, bwe yatuma omwana we Yesu mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi. Yesu yali mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi. Mu kifaananyi lwaki ali mu kifaananyi kino eky'omubiri ogw'ekibi? Alyoke asalire omusango ekibi mu mubiri. Atumye omwana we ali mu mubiri mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi alyoke asobole okusalira omusango ogw'ekibi mu mubiri. Basebo, obulungi bwa Yesu buubwo. Olw'okubanga tetusobola amateeka ga Katonda kugatambula, ate bwe tutagatambula bwe tugagwa tewali kuwunjawunja, tuba tulina kufa. N'agamba nedda, kansindike omwana wange ono yajja kugatambula mu mubiri, tajja gagwa. Bano ekijja okubalema ku butuukirivu tebajja kufuna butuukirivu, kubanga balina okubuuka etteeka, balina okulitambula nga tebalimenye. Kaakati banaabeera mu ono mu Yesu, obutuukirivu nga babumaze. Olunyiri olwokusatu n'olulungi nnyo. Kristo weebale. Ali wano nange olw'obunafu bw'omubiri ogwo gw'otambula nagwo, gw'oyogeza, gw'otemesa olubimbi, gw'ovumisa ebigambo ebizitowa n'ebikankana. Katonda yakuyamba kubanga tosobola kubeerawo awatali Kristo. Obutuukirivu bwonna bw'oyina bwa Kristo bwe yabukuwa. Naye todda wali n'odda ku kati n'osalako. Kubanga taata si mubi, taata mulungi, tubeera wamu naye ku musaalaba, obeera naye n'afa naawe n'ofa n'oba omulamu nate. Katugende amakulu tugalabye nti n'asalira omusango kubanga olw'okuba yali mubiri n'asalira abantu ab'omubiri, omubiri n'agutta ne baba nga bafudde nga bafunye obutuukirivu obwo obwoyo eyakikola n'ayimirira mu mateeka nga tagamenye. Olwokuna, obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe.
Bassebo singa si Kristo Yesu obutuukirivu amateeka tebwantuukirizibwa mu ffe ate tetwandibadde batuukirivu tetwandibadde batukuvu kyekigambo ekituufu ndowooza tetwandibadde batukuvu singa tetulina butuukirivu bwa Kristo. Lwaki? Mbuulira bukyozaalibwa ani atayonoonangako period. Eretteeka olwo oba olina kuba mufu. Kaakati bw'oba tolina Yesu eggulu toliina. Bw'oba tolina Yesu eggulu toliina. Kanziremu olwokuna obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe abatatambula kugobera mubiri. Obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirire mu ffe abatatambula kugoberera mubiri wabula abagoberera omwoyo. Obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirire mu ffe. Twandirowoozezza nti ffe tulina kuwuba buwubi ngalo naye agambye baani abo obutuukirira mu baani? Olunya olwokuna tunuulire nnyo olwekalirize. Obutuukirivu bwa Kristo butuukirira mwani? Butuukirizibwe mu ffe abatatambula kugoberera mubiri. Ankooke nkomaawo. Omubiri ani agumanyi? Gwe guno gwe tulina. Tegwagalangako kalungi mu Mukama waffe guno gwolaba. Omubiri guno bw'oguwa sukaali gusanyukira nnyo sukaali naye ng'olowooza sukaali omwetaaga. Omubiri gwagala biwooma. Sempa wano bw'abanga bw'omuwa ekintu asooka kutesitinga asooka n'akombako wati kasita kibadde kiwooma ng'ekyo talidde mubiri. Obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe abatatambulira kugoberera mubiri. Omubiri mubi nnyo, oteekwa kuguvaamu. Ne gugenda ne Kristo Yesu n'agutta. Bw'agutta oba nga ye abatatambula kugoberera mubiri era wabula abagoberera omwoyo. Ako mbadde sinnakannyonnyola. Wabula abagoberera omwoyo spiritual. Bw'ojjawo omubiri guno etteeka lino ery'omubiri nalyo bwe liba lifudde, etteeka erya spiritual Kristo ng'amaze okufa lisigalawo. Abagoberera omwoyo kye kiki? Ye Katonda. Wabula abagoberera omwoyo, omwoyo ye Katonda, ye Yesu, ge mazima, kye kigambo kya Katonda, ye mwoyo. Kaakati njagadde tusome ngero olunyiro lwa 25 nga tweyongera okunnyonnyola olunyiro luno olwokuna. Onana abo tweyongera okulaba abantu abalungi. Abantu abalungi abagoberera omwoyo tebakola bino. Ngero 25 olwa 28. Ngero 25 olwa 28. Ngero 25 bagamba ataziyiza mwoyo gwe alinga ekibuga ekimenyese so nga tekirina bugwe. Ataziyiza mwoyo gwe alinga ekibuga ekimenyese. Ani ategedde olulimi luno? Manya nnimi ekibi okirabira mu nnimi zino. Ataziyiza mwoyo gwe alinga ekibuga ekimenyese. Kansome mu yange 28 ngero 25 ngero olunyiri lwa 28. Oyange egamba omuntu atasobola kweziyiza alinga ekibuga ekirumbiddwa nga tekiriiko bbugwe. Omuntu atasobola kweziyiza bayirawo omuntu asobola okweziyiza yoyo ali mu mwoyo.
ya akuma amateeka ga Kristo sigali ago okufa kuba Kristo agajjeewo naye weewunyegeegamu. Agambye oyo atasobola kweziyiza abanga ekibuga ekimenyese nga tekirina bbugwe kikutuse nate tekirina bbugwe. Nakyo nalabye ebituusa ebyenjawulo ebyolunyiriri kino wano n'agamba nti kiringanga kiringa one who has no rule over his spirit is like a city broken without wall. Nti oyo alinga atayina rule, atasobola kufuga mwoyo gwe. Wano spirit abagamba bulamu bwo. Ayo atasobola kufuga mwoyo gwe alinganga ekibuga ekimenyese. Oyo Bible yembwete bwe yagambye nalwo Luzungu Saturday ku kikaji. Ate ekirala enagamba a person without self control is like a city with broken down walls. Omuntu atayi self control bannange, omuntu atasobola kweziiza, omuntu atayina biziiza mu byakola alinganga ekibuga ekimenyese, ekibuga ekirina walls ebisenge ebimenyese. Olunyiriri olwokuna lwe tubadde tunnyonnyola olw'Abaruumi, teweerabira nti yeebale Kristo Yesu. Yeebale kubanga guno omubiri ani agusobola awatali Kristo Yesu. Naye bwe tubeera ne Kristo Yesu amaanyi tugafuna ate tetumala gatambula. Kubanga mwoyo wa Katonda aba muffe. Mwoyo ate yatunuulira amateeka gali n'agatutambuza tegakyatukwatako naye gabeera nga geekola bwekozi mu bulamu waffe kubanga tulina mwoyo. Biri wabita omubiri oguwulira ekibi wagutta ne Kristo Yesu. Mukama Katonda affe oli mulungi, oli mulungi ddala. Okay, mbuzayo dakika meka. Kale katusomeko olwokutaano nti kubanga tuli ku Baruumi 8 temwerabira twebaza tulaba obulungi bwa Kristo. Olunyi olwokutaano kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri naye abagoberera omwoyo bagoberera bya mwoyo. Togobereranga omubiri. Bw'obeera ng'ogoberera omubiri era olowooza bya mubiri, naye bw'ogoberera spiritual, bw'oba ogoberera eby'omwoyo, bw'oba ogoberera Kristo, bw'oba ogoberera ekifaananyi kya Katonda, amateeka aga Katonda, nga Kristo amaze okugakuyamba nti bw'olyonoona tokyafa wabula ofuna omukisa mu Kristo Yesu oyo, olina okubanga tosanyukira mubiri bye guleeta, olina okubanga wabita. Tumaliriza n'olunyiriri olw'omukaaga nti kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa. Omubiri gwo gulowooza kufa era bw'oba olowooleza mu mubiri teri kirala kufa. Naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Naye okulowooza kw'omwoyo, naye okulowooza kwa spiritual things, okulowooza kw'ebyobwa Katonda, okulowooza ku mateeka ga Katonda nga Kristo amaze okukuwonya, bya bulamu era byakuba ng'ojja kuba mulamu emirembe n'emirembe. Katunnyonnyola olunyiriri olwo olusembyeyo ne Baruumi agambye nti balowooza bya mubiri. Bw'oba ng'olowooza bya mubiri, omuntu alowooza eby'omubiri niwe kuba kati tugenda kulonda abakulembeze era alowooza ng'omubiri bwe gubeera. Tayinza kutunuulira kyakulabirako kya Dawudi. Dawudi ateekebwako amafuta nga anoonebwa bunoonebwa mu ddundiro,
abaana babaleeta abaali balina okubeera bakulembeze nga teweewuunye ne mu bikolwa bwe bakulembeze kubanga taata wa bw'agenda okujjayo ono ng'amaze okulaba nti bwe tuba tusaba omwana ono ayogera bulungi aleeta ono ngaga ono omwana bwe tuba yakubiriza n'okusaba yakubiriza buli kimu ono ye kabaka n'agamba nedda muleete omulala buli gwe yaleetanga okulowooza mu mubiri kibi nnyo naye mu mwoyo osobola otya okulowooza mu mwoyo ebigambo bya Katonda bimakinga byonna byolowooza kikulu nnyo ne bagenda okuleeta akaana nga ke balunze endiga gwe okisobola singa aleta wano kyeyune omukadde wa Pastor Care ne baleetayo akavubuka awo mbuulira ani gw'olonda ojja kulonda kyeyune mu kubanga abuulira ekigambo kya Katonda abeera wano nze nnonda kyeyune Katonda si bw'atyo bw'ali twebaza Katonda kubanga atwagala omubiri guno tuguvaamu ate nga kyekitujjamu kubanga tetusobola Kristo Yesu atuyamba okulowooza okusukka omubiri Mukama Katonda affe tukwebaza omuddu wo Pawulo bwe yayogeranga ku bintu bino kyamusanyusanga nga bijjayo obulungi bw'ogwe Kristo kati no mu kiseera kino ate omulaba ebigambo bino Baruumi abikozesezza nnyo okulimba abantu nti amateeka tegaliiwo nti yali mutwazi ne beerabira nti mu butuufu amateeka ge gaakuleeta gwe Kristo naye tekitegeeza nti gavuddewo Mukama tukwebaza olw'obulungi bwo ffe baani bwe tulowooza mu byonna bye tukola tetwesobola naye otusobozesa kubanga wejja ne weetikka omubiri gwe tulimu tutuukirire mu ggwe otuyambe okubeera mu mwoyo nga yeggwe tukubeera mu bubeezi ate ffe tulemeramu kubanga bwe sibanga si ffe tubeeramu ensi yonna yonna tewajja kuba buzi ne kubuulira tekwetaagisa kubaawo bwe tumala okutegeera obulungi bwo tulina okukulemerako Mukama ensonga eyo ekevugenga mu bulamu bwaffe paka bwe tuliva mu nsi muno kuba tusabye n'okwebaza nga tubiyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe amiin amiina nnyo tweyanzege mukadde waffe kadde kyeyune bw'otubuulidde ku bubaka obulungi obubadde bw'otugamba nti yeebazibwe Kristo Yesu ne tulaba obulungi bwe twandisobodde kubeera balamu tetwandisobodde kutambula lugendo luno lwe tulimu senga Mukama Katonda waffe teyatuweereza mwana we Yesu Kristo okutufiiririra naye tulabye obulungi bwa Yesu ababadde bakatwegattako mukadde waffe abuulidde nnyo ku Baruumi 8 kuva ku